Yesi mukasi akantu olekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano opushifa nakawombe njagala weekanye. Hello, Africans living in the diaspora, the UK, USA, Canada, Europe, or any country across the globe. You're doing more than 2 jobs, working long hours, holidays and weekends. Introducing to you a legit online business that is going to give you peace of mind, freedom, convenience, while you still earn at the comfort of your home, workplace, anytime, anywhere. This requires no experience or expertise, but only with the help of our mentors and coaches, you are guaranteed 100% success and guidance on how to go about it. For more information about this exciting opportunity, please visit www.veronam.com, WhatsApp or call +1 331 304 5595. Legit online business. Owulidde? You be strong. Stress zonna ezikubadde ku mutima ezikusumbuwa soko zizibba. Owulira? Tulina ebyokukola bingi. Tulina okuyingira ennyumba yaffe wano Tendo. Tuba tetulina dduuka. Oba tuteekawo nga tulinawo n'omupangisa waffe nga naawe olina gw'ogamba akuwe rent. Kitegeera? Mu linnya lya Mukama Katonda ng'atulaba abirimu. Agenda tusobozesa tutandike tuyiwe matiriyo week ejja. Tutandike tuzimbewo abapangisa Jovi wava school fees we. Era mulaze newo ne mugabo basomesa n'enviiri. Oba tusome enviiri olaawo zisibirange ewakaawo. Tuteeka ekisituko gye weeyogereko. Tuteeka mugago. Nankanja. Agali ku national ID. Neda njagitegeera. Nankanja Florence LORENCE Tendo. Owe? Tendo tulitadeko. Tendo. Okay. Tendo. TENDO. Wawa si wawa. Owawa. Owelugamba. Tekako Owelugamba. Lugamba yowa. Opushifa nakawombe. Nti antishifa jaddi wanje. Amagala waffe muwasa yininge wenyini kwata oteeka omukono yininga wano Neta nkukwate n'ebyokulya. Amanya ge gonna n'ennamba y'essimu okuva wano okudda eno. Nankanja. Contact. Nankanja Florence Tendo. Agenda kuteka nyumba yako. Kutikito. Okitegedde? Esimu teeka wano munsi. Nyumba y'essimu. Oyingira wani? Tendo bwete kaliko. Obugalo bannaaye. Tendo. Akaddeko omukono afunye obwananyonyi. Omukono. Amina. Oyo. Simanje mwagala soteeka akamyuka Akamyuka. njagala okali ako. Ako namba 2. Okay. Akamyuka. Wanji? Hey. Kali. Agenda kalala. It is fine when we down. Mbobuniwa ndewa baneiba. Otulabayo wekiri ekirungi Yenda wali ku mulyango lawo. Yenda ku mulyango. Bino bireka tebingamba kami.
Omaina kubyali mukonze njagala okukalya. Neba nna kama ndaga bubizi bano. Bungi. Laire. Tulina okwagala okwa Katonda kwe yatuwa. Tulina amafuta amatevu ag'omuwendo mungi. Agakulukutiranga mu kireva kyaloni. Nabayo wekiro muneno n'ate muyimbi atusinga. Ndokutula wamu. Tulina okwagala okwa Yesu kwe yatuwa. Tulina amafuta amalungi ag'omuwendo mungi. Agakulukutiranga mu kireva kyaloni. Tendo toyana kunyimbirayo kayimba. Ajja kuyimbamu. Ayina eddoboozi eddungi ono. Bagenda kulaga ne kyaki ogenda osabira. Watayimbe. Tuzze nno neeyogeza essomero. Bwati waliwo essomero awo nze we nakomako situukangako eri nga nnoonyeza omwana waliwo kalina wali essomero ekkalina. Bali waba mupya Nze yange ne wogikwata. baseera uniform biki bali mwana Katale ati obuzibu ate waliwo enyange. Singijayo Obama. Kulukutiranga mu kireve kyaloni. We are happy. If you are happy and you know, clap your hands. Abojjukira. Tegeera. Agambye ati Enyumba ye kasitegwa ng'ateeka omwana ye kabalaza ng'akuba ekifaananyi nga positiga abamuteeka mu kkomera ne bamusuzaayo n'omwami we. Wali omwami we bannange bagenda kufabula Bagamba nti omugenda mukola ki? bagamba ngenda musuula weesibye kwabo akabalaba tugenda kuzaalwa. Nabandinde sewera nga nkole waabwe era tebandijingulira. Olaba tebakusiba oba bamala ne bakoleza ssente zo ne bakusasula. Abali nawe balinga Bafu. Batuwe sente zaffe tulina okugula seminti. bazituwe. Kati ezo nsawo za seminti nga 3. Nsawo 3 ezo. Nina abantu bannange sibangu n'obusente bwe omukalidde. Ate naye kino kiyambye. Wali ne mama waffe. Mama waffe yamukwasa endagaano ye. N'amugamba abaana bange nzadde bawala kambagulire poloti ya Banzibe. Kati naye njagala akimanyi. Alaba bwino. Mama wammwe ye nabba poloti. Muganda mama waffe ddala. Taata waabwe omugu nga poloti eriwa. Bazika ku kijja kimu. Ku kyalo. Babazika ku kijja kimu baawula maama naye omukwano gwali mungi. N'agamba kangule poloti n'agamba nkwesize mu baganda bange gwe mukwano gwange kankuteresa endagaano. Olwamala yabikyusa bakojja bagenda omugamba. Twagenda batutwala tuli bwana buto mu kooti tuwoze. Yagamba obwana sibumanyi obufaanana butyo. Ne bakojja n'abeegaana nze otabangako mwannyinaze. Naye nga baliyo. Iye. Era poloti mutabani we n'azimbamu naye bambi buli mutabani we wandaba ngamba. Nakanja nange saayagala naye katusabe poloti yammwe eriba digizibwa mutabani we ddala. Kati ne bw'aba tazinziriza. Awo wendi baganda bonna basobola obbaleeta. Buteekawo buli bw'oyagala. Baganda bange ffenna tuli bawala. Yes. Nsobola obbaleeta. Ate ne waba mulenzi nga muganda oba onoomugolo. Era tubeera. Akati tunatukola sembayo.
tugenda kuteekako stage. Okay. We tujja okukuba bwe bati. Tujja kuleka. Nze mba ndi maziga batugalidde mu kkomera tuli awo. Nga buli kenfuna olwo ndi kusonda buli kenkwatako omukyala nankwena nga Shifa. Genda oguli omwana wa Tendo akagaali ninga atugula akagaali tukavugirewa. Zigenda ku poloti. Sata wanakunyega. Ningamba tugenda ku poloti. Omanyi nze ne pampalika sata ndo ina mukwano gwe ye pampalika. Ni waba ina mu 1000. Alamuza kakedi. Era asobola nofuna akagaali akalala. Ajafuna. Kila nga tulina we olujja. Okitegeera. We yeetalira. Ningamba kati ho. Nyeka tusabe Katonda yongera kusaba. Ekyo nakitegeerako oyo maama waffe. Nagendako newuwe nga nnaku empiseeko nnyo ne mugamba maama lwaki totuddiza kapoloti kaffe sirina wembeera sirina wempagika lubanga n'okukola kwanyiwanyiwa dda yaŋŋamba wano tewali okomewo nayo kituufu kale sebo tweyanziza tusaba enkolagana ennungi banani atulidinga atubere wachi amanyi olabyewo endagano yiyo netugenda kabindi wali soko ogirage ogisiringa kati neri nayo wasekretary oh nawe wali ofisi yange okay naye nzi mkwata kukulira webajje senta amakage kakati oluzi oyo lwagenda okukimako nange benkimako okay bena nabibuza dda oluzi abafisa amazzi lugana abagagabuza alina okugendako ku luzi nange lwansolo lwamayinga nakanga 10 ewakiyamani nateka ofisi olwokuba wabeera kati nze ne bwemba siriimu akola ku nsonga nankubira essimu era ne stampu tusanyisa obasisinkana ogenda kutugenda gisiringa bulungi nga tetoba kati dene kusakulako olusemba nayo olunaku olusemba nga tumazeeyo balance wakole afresh oliwadde okoza ekifo kyo nga bw'oyagala kale era bimanya genyina tutandika ekikosa tuyona tiri twetaaga essaawa ntingo yangu ebafuna anagiweereza anshifu sinze uyo omukyalo nagenda kwage mukono gisabire balance alabike pate mikono batambula ntya munkuti oyingire muzaala mukama nawe akuwe omukisa mvocha oyingira musaala ku mikisa gya Tendo Katonda omulungi Katonda omulungi Katonda kitaffe tukwebaza olunaku lwolwaleero mukama weebale mukama weebale kitange Katonda waffe weebale kubanga tukwebaza olw'obutakoowa olw'ebintu by'otukolera kubanga otukola obulungi mukama tukwebaza olw'obulungi bwo mukama tukwebaza olw'omwana ono Tendo omwana omuwala eyali abooleddwa eyasuulibwa kakati weebale kubanga omujjukidde tukwebaza mukama twebaza ono omukyala Shifa okulw'okuyikula omutima omulungi gwe wamuwa kubanga asobola okuyamba banne n'ayamba abantu mukama tukwebaza olw'ekyo kale notone tukwebaza n'olwakiyamaani kubanga tatukaluubiriza mukama kitange naffe ffennyini tukwebaza tukugulumiza tukutenda olw'obulungi bwo mukama nga bakyanoonya ssente ezisigaddeyo mukama tuula mu bifo byabwe bawa amagezi agasobola okunoonya balansi oyo bamumaleyo mukama basobola okukozesa ekifo kyabwe mu butuufu bwakyo mukama no nga tugenda okudda mu bifo byaffe buli omu gyasula mukama tukulembere kubanga ate bo bavuga emmotoka bayita mu binene bayita mu bingi mukama kitange taata tuula mu kifo kya driver omwambule amalala omwambule buli kimu mukama gwotuulemu osobole okubeera nga gwabavuga mukama kitange taata batuuke bulungi naffe tuddeyo ewaffe mu bisu byaffe tusobole okwebaka obulungi mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amiina n'okwagala okwayikakala n'okusakinyako mu ntukuvu endagaano y'epoloti yekwasibwa mu butongole yeeyo ekifo kyogenda okubeeramu zimbemu ennyumba yo gyonobeeramu
Agambye agenda kola ati agenda kuteeka ennyumba ye ateeke omwana wa muteke kabalaza akube ekifaananyi asindikire ekiteeke ku status okitegeera musiba mukomera kati this is my home ya Tendo yebaza mwenna anti Uncle Junior wabale kujja mukama abawo omukisa na buli omu akitaddemu omukono mukama amumpeera omukisa mwebale butandeka kubanga era mu butuufu nali nga nze n'ekyawa nga buli kimu nakidda nti kifa buli kimu akimanyi naye kati esuubirize n'amaanyi manyi buli kimu kigenda soboka ennyumba egenda zimbibwa mu linnya lye buli kimu neyanzanya neyanzeege byataddeko sente ze mukama azimuweemu obulungi azimukoleremu omukisa aziganyirwemu ebirungi ebyereere na buli ataddeko ng'alina abaana mukama muwe omukisa mu baana be obutalina buyinike abaana be bafune okuganja babeere kyayagala babeere kimala ngana akyasoma mu ndagaano buli wasoma nno wali linnya lye yiyo tugenda kukolamu kopi baze ya chairman ngabungera mukama teyateeka mu kiseri yaguteekawo we yawugumira ebintu bikyuka ebintu bituuka naviriddeyo Katonda we bambuuza nze n'olwaleero njagala ndaba alina kyagamba awo we yateera omukisa wakati w'ennyanja awo masekati g'embuyaga yewewo we yateera omukisa wakati w'abangi be nennyinyaza mbunze wenenya wesiitaza kama kuwa omukisa tunamala otereeza ebyewaka kamaliriza nange ogwange basebo ne bannyabo naffe tweyanzege omanyi omuganda agamba nti omuntu bw'aba n'olulya nga bawadde munnaabwe yabubi naye ate tufuna obufunyisibwa niyo bwetwebaza mukama Katonda okuteekawo ate nokuwa omutima ogwo si bangi n'olukumi lumulema okutoolawo si bangi tebaagaliza naye omuntu okuwaayo obulamu bwe n'agamba nti naye omuntu ono lwaki abonaabona nga mukama yampa obulamu wendi ate nga nsobola okutetenkanya nenzija wenzija si kyangu tebasangika bangi balina sente bangi bagagga bavuga amamotoka nga bakyusa makyuse naye nga beerowoozaako nga bo bokka naye okuba nti mu kitono kyo kyofuna olowoozaako abalala ekyo mukama akikuwemu omukisa obuwangazi amina amanya nakawombe shifaho nkola ku Baba TV mbaako buli lwa Sunday saawa 9 emisana program bagiyitawo omuso omwagalwawo tugwa ku muntu nga tamanyi ne tumusurprisinga kati nga goyinza okuntuma eri mukyalawo n'ogamba mutegekere ebimuli ne keeke muyimbira happy birthday bwe tutyo bwemba sirimu ebyo nyina edduuka eryambaza abagole nyambaza abagole gomesi gawuni buli kimu ebyemikolo biri bulenga awo ku sheero nga bakalutandika olw'ebulenga awo naye nga tubireeta ne bikusanga wooli kale naffe tusanyisa basinkana ate nze bwensinkana omuntu omupya bamanyi Katonda alina ensonga lwaki amuleeta era nkivaluwinga nnyo era sitera kwagala kwonoona kufiirwa birala birungi byonna bifunye mu muntu
Ije. Tebamba bilangizi byalubire. Motivating, inspiring and motivating. Motivating, inspiring and motivating. With hope, Shifa, we're inspiring and motivating. Keep watching. Mwebale kubanga mikwano mwekuumiddeko, mwebale kutulaba, mwebale kutwagala. Tubasiima byonna. Bwe tutyo ne tutuuka wa sister wa Tendo, bambi n'asanyuka n'asiima. Tendo n'amunyumiza, sister wange omanyi nti kati tuyina ewaffe. N'amujjukiza n'amugajjukira maama waffe omuto bwe baatulekera poloti yaffe n'agitwala n'agitunda. Tetulina we tuyinza kuyita waffe, naffe tusemberedde okubanga tufune ewaffe. Bannaye sister we ate naye n'agakaaba, naye yali surprised, bannaye kyamukuba wala ne yeewuunya n'asanyuka. Bwatyo n'agamba bannaye Shifa bambi twebaza Katonda okutuwa okuva leero oli baaba, oli sister, oli mu family bambi. Nenga byonna mikwano tubikwasa eri Katonda. Ate nsaba nammwe ng'oli eyo mukwano ng'omutima ogugaba oguyina era wandyagadde oyambako. Nsaba Mukama akugabirire, asumulule ebyesibye, gaziye ensawo zammwe, ate abagabirire bannange. Ate mbenga mutuwaako omukono oguyamba, mutubaako kye mututeerako, kye mutongerako, tulabe okubanga tuggusa olugendo luno. Tusobola okuba Tendo oyo gwe mulaba, tumulaba wano leero, ate naye bujja kukyakwate ku balala, akyuse abalala obulamu. Abeeko naye birungi byakola. Bwe tutyo bwe tugenda tukyusa ensi mu ngeri ennungi. Essanyu eryali awo lyali ppitirivu. Bwe tutyo enjala yali etuluma, tusiibye tukutawuka bannange. Nga tulina bingi ebyosanyukira, ne tugenda ne tugula ku byokulya. Ne tugula ekikoka awo, ne tutwalirako n'abaali basigadde eka, abaana. Kwegamba nga ssanyu jjereere wadde ekigendererwa ennyo tetulina kituukako, naye bwe tutyo ku poloti yaffe eno okufuuka eyaffe ddala ddala tubanjibwayo miliyoni 4. Twadipositinze eyo 3, poloti eri mu miliyoni 7. Kati awo tumala osasula miliyoni 4 tukkirizibwa ogikozesa nga bwe twagala. Kati mikwano abatuteeka mu ssaala, abatuwadde obuyambi, abalina kye mutongeddeko please tuyambe Tendo. Ate naffe enkeera tetumanya baani abali tuyamba, naffe tuliyambibwa ate ewalala we tutasuubira. Naffe Katonda ate ayina wajja otuggulira enzigi ewalala. Kwa tetuyamba abantu nti tuwola bbanja, naye ate naffe Katonda ayina ate waagenda okukola ki? Ayina waagenda otuyambira, ayina waagenda otugondeza obulamu, ayina waagenda otugabirira. Omanyi Katonda atuwa. Katonda akuweera ddala ng'ate amanyi nti bw'akuwa ate kyakuwadde kiganyirwako n'abalala ne bakyeyagaliramu. Era Katonda ayina engeri gy'akikublessingiramu. Kati mikwano bambi mbaaniriza, oyinza obeeyo ng'oganze Shifa nkola madinisa, nze nja kukuwa amadinisa. Shifa nze nja kukuwa seminti, ensawo bwe ziti. Shifa nze kankuweeyo osasule ku poloti eggweeyo. Shifa nze nja kukuwa omusenyu. Shifa nze nja kukuwa oluggi. Shifa nze nja kusiiga langi. Kyonna bambi tukyaniriza mikwano. Twetunuleko nga tukikoleredde ekintu kino gye tukijja nga tukiggusizza. Mbutuufu tuyinza wulira tutya ssanyu jjereere na kwebaza Katonda. Ennamba za Shifa +256 782 101569 oba +256 702 5621 57. Amannya zireeta nakawombe Shifa, zombi kwe ziri ku mobile money. Oyinza obba okozesa World Remit, okozesa Wave, oba zigendako sente, oba minzi zonna z'okujja n'oŋŋamba, oba nonneebuuzaako n'oŋŋamba Shifa. Nze nandyagadde supportinga mu ngeri bwetyo, naye ng'engeri yonna mukwano ebeesobose bambi nkwaniriza n'essanyu. Ate era Mukama akibabalire. Tubaagala nnyo. Tuyambe Tendo leero
naffe ate Katonda yamanyi bwali tutemere ekkuba ewalala. Bambi mwebale nnyo okutwagala. Beebaza okuba nga mutulabye olugendo lwaffe luno, naye nga ffe twongere okuyamba ate tusaba Katonda era tetukoma wano atusobozese n'ewalala. Twongere okukyusa obulamu bw'abantu mu ngeri ennungi. Negative vibe nammwe tubamanyi mubangawo naye era mwebale kubaawo nga mulaba nga mutuwagira. Bagambye ffe mu kuyamba tetuwola bbanja, we don't expect anything in return. Naye tubikola ku lwa Katonda, ku lw'omwana omuto Joviki, tubikola bukozi munnange. Tukola ebisigadde ne tubirekera Katonda yasinga okumanya. Nenga mwebale nnyo, mwebalire ddala nammwe Katonda bagenda okukozesa mu lugendo lwaffe luno. Tumwebaza okubanga ate agenda batugattako. Manyi bamuzira kisa gye bali abajja oyimirira naffe mu lugendo lwaffe batuyambeko batukwatireko. Tubaagala nnyo mikwano, ennamba zeezo tugenda kuba tulindiridde obuyambi bwammwe. Banaye baba waffe Okufuuka ng'obuze nga tonnambuuzaako. Oli otya baaba, obulamu bugamba kibanaye kyewankoze. Kino tekikolebwa mutiitiizi, akuba gwe mwakikoledde mutiitiizi. Naye mpulira essanyu. Lwakuba jjo nadde nzontoseemuko nga ndi mulwadde, naye ng'essanyu lyo ly'amaanyi bannange. Hello, Africans living in the diaspora, the UK, USA, Canada, Europe, or any country across the globe. You're doing more than 2 jobs, working long hours, holidays and weekends. Introducing to you a legit online business that is going to give you peace of mind, freedom, convenience, while you still earn at the comfort of your home, workplace, anytime, anywhere. This requires no experience or expertise, but only with the help of our mentors and coaches, you are guaranteed 100% success and guidance on how to go about it. For more information about this exciting opportunity, please visit www.veronam.com. WhatsApp or call +1 331 304 5595. Legit online business. Obadde oli mu kulaba Okufuuka na Kawombe. Tusinkane nate.